sallallahu alayhi wa sallama wamara okulagira Bilali n'ategeeza Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu. Bilali agenda okutegeeza Sayyidina Abubakari, Bilali n'akima esswala. Bilali bw'amala okukima esswala, Sayyidina Abubakari n'agenda emimbali. Mama tata wafe. Mama sega. Mama. Oja. Ono chibeze oja tuwa. Oja tuwa mama. Yakuwa mama bwana we mama. Kai sabuna jema. Chitamu Nize na mobile hafswa. Nize. Wanji sebo? Sheka mzata muganda wange. Nisebo. Nategedde ssaawa nga 9 we nategeredde tinafudde. Sinamanya naye abadde mulwadde kyenyinza okugamba. Ndowooza zigenda kuwera nga wiiki 2 yanga ali mu ddwaliro ku IHK. Simanyi just yafunamu awo obuzibu ne bamutwala mu ddwaliro. Siyinza kugamba kubanga babadde tebakkirizaayo bantu mu ddwaliro. Abadde mu ddwaliro. Nze sinnakimanya kubanga tebannakitugamba naye nga kyembadde manyi nti abadde mulwadde ng'ali mu ddwaliro. Nteekateeka agenda bamusaalira ekibuli then bamuggyeyo tumutwale Kigoobwa tumuzike ku ssaawa 10 inshallah ssaawa 10. Eddiini etugamba tulina okukola kye okuziikirawo. Ate nga naye abadde musiraamu so tugenda muziikirawo mama. Nze bamuyita Sharwa Namutemu. Sheyi Muzaata abadde muganda wange. Simaze ebbanga ddene kuba twajjako wano ne tumulabako nga mulwadde nga naye sitali ku kitanda. Naye atutte wiiki 2 kati nga tetumulaba ng'ali mu ddwaliro nga tebatukkiriza gendayo. Sibumanyi sebo tebannabutubuulira. Wangi essaawa zino ali Kibuli bali musabira. Nteekateeka tugenda kuva wano eno tugenda Ekigoogwa tumuziike ku ssaawa 10 inshallah. Alawa n'abatusobozeseza. Wangi alese abaana 5 bemmanyi 5. Sigimanyi. Aina simu. Sisi wakumala gaveri. Kale sena jeba rakose. Nze wasoma Ahmadi. Wasoma Ahmadi.
Ndi abadde kojja wange abadde mutabani wange abadde mutabani wange abadde mutabani wange abadde muntu w'abantu abadde atuyisa bulungi nga ffe abafamire nga n'abantu adde bamwagala nnyo ku mikolo sajja adde muntu w'abantu mutabani wange adde muntu w'abantu okamala obumazi ne tuswalidda nnyo mufiirwa otuvaako ku nsi okutuvaako kitalo nnyo kitalo ddala tetumanyi kyamuse tetumanyi ddala badde bwe yavaano n'agenda mu intensive care ne tuwulira akyali mu intensive care paka waatuvudde ku maaso nga tumulabyeko ng'ali mu ddwaliro erya IHK. Tabadde nnyo mulwadde wano awaka n'olumbe lwamukuba bukubi anaagenda ne bamutwala mu ddwaliro. Jo ffe tugenda okuwulira amawulire essaawa nga 10 okutegeera ssaawa 19 okumanya mbu afudde. Agenda kuziikibwa leero kirya Kigoogwa. Tugenda ku muzikiti okugenda omusaalira. Tulina omusaalira ku muzikiti Kibuli gyagenda omusaalira. Karso naje baso amanya gange nze Katobeka nze ndikojja mu kika kino ndikojja w'abaana era yafudde abadde mutabani wange amuli gansanze ku mulimu nga nkola netufuna ensasa geeyo nesebo tetumanyi kyeyafudde kubanga ovale yagenda mu intensive care tubadde tetusobola mutulako tetusobola mulabako era tumanyi ekyamuse. Yakyaka naye nga tumanyi kimuluma kubanga kyabadde mikono gy'abasawo nesebo enteekateeka eziwo bwe tuvaano tugenda Kibuli ne tumala omusalira Ekibuli nga okuzika Kigoogwa gyagenda okuziikibwa ku bijja by'abajjajjaabe. Bw'atyo bwe yalaama ate tugobera n'enkola ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam ati mbu omuntu bw'afa twanguyiza omuziika. Tuyinza okuziika wakati wa saa 8 saa 10 kinaasinziira ng'ekifamire tunaaba tukoze ekyo banaabasazeewo bakyateekateeka. Kyemujjira muntu w'abantu abantu badde bamwagala nnyo emizikiti gyonna n'abantu bakinom bonna si musiraamu abadde bamwagala n'abatali basiraamu naye badde bamwenyumirizaamu naye nga bamwagala agatta abantu bonna tasosola manga tasosola mu ddiini. Kubanga fenga abasheekha ab'enkawo empembo mu kitundu kyeneesimbyewo Sheikh Nuhu Mugata badde musomesa n'ategeka ddalasa ng'era atuyitanga abawalimu ne tubeera nga tubeera mu ddalasa eyo. Abadde ategekera abawalimu n'abeera ng'ayina kaabawaayo ku buyambi n'abeera ng'agaa nti abawalimu mujje ewange buli muwalimu yenna n'abeera ng'amusitula naddala mu covid ono yatutaasa nnyo wamu ne Sheikh Anas Kalisa tusaba Allah ow'ekitiibwa abeere ng'abataasa abeere nga abasoni ebyabasobalako nga ono seeka ina akagandu kalega yogera kutakiika emu akaseeka n'obuza